Aha, wetwogerera ebyajjaja Ichuli oba muyite Isma All Access bisajjuse omusajja ono tasulewo yali ku mimwa gy'abantu addukisibiddwa mu ddwaliro nga tasobola kwagera yadde okusa. Isma yagenda mu maaso n'okuba nti avuma n'okulumba obwakabaka bwa Buganda, n'asalawo n'agamba nti obaoliawo obwakabaka bwa Buganda abusaana okuba nti obaoliawo bukubibwako bomu, era yagambye nti abatojjo balina okugenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo babatuusako obulumbaganyi nga bali mu Kabakazi Run. Still n'agenda n'alumba kyaki Namirembe n'abyogerera n'agamba nti abatojjo balisaanidde okuba nti obaoliawo bagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo babakubako bomu still n'ebirala bingi. Asobola olwekyo poliisi yayise omuvubuka ono oba musajja mukulu ono w'emyaka 5+ okumubuuzaako ebigambo byayogera wabijja n'obuvumu n'ebiki lwaki awishinga bwatyo. Omusajja ono yabadde suspended ne UCC munoonya ku TVZ zonna ne babloga bageze mu maaso n'okuba nti obaoliawo bamuvaako mpola mpola. Ate wano nno yasazeewo okuba nti ebintu bigenda bulungi mu maaso kwekuba ku ndiri, era musajja wattu wetwogerera taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abantu mpola mpola. President Yoweri Kaguta Museveni ngono president w'eggwanga lyati Uganda yavuddeyo n'agamba nti bonna abatuju oba aba ADF bonna sawa yonna balinnya ku nfeete, era yavudde n'agamba nti basobola obaolya kumalako nabo. Yabatuumye bonna abatezi ba bomu mbizi n'ebintu ebirala, era ng'obaolyawo tujja kubanga tusigala nga tubikutuusako mpola mpola. Omuyimbi amanyikiddwa nga Babarita ngono muyimbi yakubako akayimba katijo nefiye mutonyi yasobodde okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atondawo kampani y'ebyokunywa emanyikiddwa nga Brisk King eno Juice Company ensinsi. Okuyimba kulyawo kwagenda mu maaso n'okuba nti kuvuya ate nga talina yadde obaoliawo suubi nti oba banagulawo endongo. Mwena ababadde besunga ogenda mu bbaala, President Museveni yabagambye nti mugende mwegemye olwono basobole okuba nti obaoliawo babata. Otherwise ebintu bikyagenze mu maaso n'okuba nti bikalambirira ddala n'okuba nti bigaana okutambula nga bwe byali badde bitambudde. Mu mawulire amalala getugenda okuba nti kutuusaako ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula, mukyala musawo Mama Alia. Omukyala ono yageze maaso n'okuba nti azaala, naye ate yasobodde okuba nti apresinga mwana muwala amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo ngono yaliko omujja ejjukira Kenzo yasooka kuba nti yadetingako no Evelyn Namulondo, yasooka kudetinga Evelyn Namulondo n'amwayo akamotoka n'asooka bamuko ebyabakulu awo mpola mpola n'amala n'amusula kwe kudandika okuba nti aleetinga Rema Namakula. Still mu mboozi bwetyo basobola okuba nti obuliawo basaako ne bakita Kenzo kwe kufuna Rema n'akwatagana ne Evelyn Namulondo. Obufumbo bwa Kenzo tebwasigalawo. So n'olwaleero Rema Namakula avudde n'amutendereza ennyo omulimu gwe yakola omusikulu omusaale okuba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti amuyamba mu kuzaala, era bingi ebyagenze mu maaso n'okuba nti byogererwa wano obaoliawo nawali. Listi y'aba television presenter 10 abakyasinze sofa ngirabyeko wano. Listi eno yageze mu maaso n'okuba nti efuluma olunaku lwaleero aba TV presenter abakyasinze okubeera ab'etabu mu ggwanga lyatu Uganda, era nga simanyi statistics kwe ziva naye ne criteria we bapimira, naye ngenda kusama nti kokuyisaamu amangu amubba mu position number 1 bamuyita Kawalya Kais out NBS TV. Amudirirawo bamuyise Dag Nice, azeko ye Douglas Lwanga, azeko bamuyita Dalsan Busulwa, azeka bamuyita Canary Mugume, netuddako MC Katsi, netuddako Zambel Bless You Mukasa, mpola mpola, that is NBS Simon Kagwanjala, NBS Steel Jackster, BBS Telfina, kugatane musajja wange owetabu ennyo amanyikiddwa nga Kuku Wazabanga Semanengene. Yeyo abantu 10 abakyasinze okuba nti obuliawo bakola ku TV okuba nti balina etutumu n'okuba nti obuliawo
Ray Bazabwe Zihai Case Dagnice Douglas Rwanga Dasani Busulwa Kagwanjala Kanare Mugume Jackster Kukuwaza Banga Nabalala mpola so byebyo sikwesema bego nakulale nzikiriza nkutwale ewa musajja mukulu amanyikidwanga Isma All Access then tusobola okuba nti kuze warema namakula tusobola okuba nti tukiga tukwaniza ku mukutu gwaffe omugazi ogumanyikidwanga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Bampitantambi Kimso number 1 Rich Boy Max Studio Junior made in Uganda olwaleero muganda wange wenna akola omulimu gw'enkola ng'oli munnamawulire ng'oli blogger ng'oli whatever ng'omanyi nti oyogerera ku media oba okozesa media okufuna platform nsuubira nti ebigambo by'osobola okuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti oyogera byekenenye jjukira akatambi kavaayo nga kalaganga Isma All Access yagenda mu maaso n'okugamba nti abatta dance ku mapeesa abamanyi nti be baamuta in fact yagamba ffe twamuta ng'azannya simanya ku what and what ekyo ne kiba kireka then recently waliwo yabadde ku TV emu ne online I think emu n'atandika okugera ebigambo eby'esmatu you like so far Uganda na so challenges tulina ebintu bingi ebitagenda bulungi mu maaso so nolwekyo ebintu ebyo byagenze mu maaso n'okuba nti abikomentingako n'okuwishinga abantu abamu okuba nti batuusibwako obulumbaganyi kwe kuli obwakabaka bwa Buganda n'obukristaayo obw'ennamirembe mpolampola so nolwekyo yafunye UCC yasoose nette ekibaluwa kibakuntumye ng'emaze okuba nti emususpendinga n'okuba nti embanninga obutaddamu kubeera ku TV yonna mu Uganda TV ne radio yonna mu Uganda ne bateekayo ekibaluwa kibakuntumye nga bayita mukulu Isma aje anyonyole abantu ku byabadde ayogera ebyo jjukira nti essaawa zino abantu bali mu trauma obunkeke mwebuli n'ebintu obaolyawo abantu like they feel uncomfortable kwogera ku ebyo ebintu even me myself I can't speak it because I feel uncomfortable. I'm so fearful. I'm so scared about my life. I'm so scared about anyone whose life because we don't know what is happening tomorrow, what the intention is and what could be tomorrow. So nakyo omusajja ono yagenda maaso n'okuba nti ayogera byayogera mpola mpola ne bamuteekako ebibaluwa byakotumye omusajja ono pressure zaalinnye omusajja alina emyaka 5 egy'obukulu sofa tasulewo tasirewo yali ku mimwa gy'abantu omuvubuka Isma All Access oba omusajja oyo president w'ababloga bagenze mu maaso n'okuba nti bamuggyako obwa president w'ababloga nga bagamba nti obaolyawo agenze mu maaso n'okuba nti alemesa emirimu mingi babloggers ab'enjawulo so ne bamukatinga off that is one of the reasons that's why Isma ichuli jajja ichuli yagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo asala Isma yasookera kubeera blogger wa People Power. He was so supportive to Bobby Wine in the first place and he changed after being deported to Uganda. Omusajja ono bamudeportinga okuva mu Sweden n'akomawo wano nga talinaamu ekikumi n'asooka abiyayiyawo yamaliza agenze mu kampeni za NRM era nga he always thank mukyala mukulu amanyikiddwa nga Full Figure. When you see Full Figure being silent omanya nti omu ku bantu be bagenda okusiba y'omu ku ba Full Figure nti omusango we gwagenda maaso n'okuba nti tunamwera nga fail anytime from now Full Figure y'omu abagenda mu kaduukulu. So Isma ekintu we bamugambye nti poliisi ekunoonya byamutabuseeko omusajja ono yasobodde okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti alwala era nga sala zo zigenda mu maaso n'okuba nti omusabira kubanga omusajja ono ekisooka bingi obaolyawo azayogera ebintu bingi nga bimusoobako bambi because when you talk microphone yeyo bannange mugyegendereza nga ofuna ng'omuzindaalo bw'ofuna nga microphone beera sure wegendereza microphone ekuwa amaanyi mangi nnyo but after ng'omaze okwogera ku microphone what next bibeera bintu birala nnyo so nolwekyo mwegendereza emizindaalo muba nga muli ku radio TV ng'oli ku YouTube what and what be very keen ku bigambo byeyogera so Isma sofa kati ali ku kitanda tetumanyi oba asobola okudda engulu nedda wabula sala zammwe mundeke nvaawo nsobole okubatimba twala ewa mukyala mukulu omupya mama bamuyita batya Nakawere mukyala doctor omukyala ono mwawunya ekitiibwa bamuyita Rema Namakula mukyala musiraamu Hajjati Mulamba wemuyita kubanga ye muyimbi yekka atagenda mu maaso mu bayimbi abakyala abawala aba generation eno
kizibu nnyo okulaba Rema ng'alaga ebisambi, kizibu nnyo okulaba Rema ng'akoze ebintu ebikontana n'eddiini okuggyako olumu bwe yali bwe bagenda Dubai ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Sebunya mu gundi ya Sawumu eyo ne batta ebifaananyi nga beekuttekuttemuko. I think that was ekyali kikontana n'obusiraamu awo, era ng'abasiraamu bagira mu maaso n'okuba nti bamulumba n'akimala nti akizikiza, naye ng'ate omukyalo ono agezaako okuba nti yeekuma. Rema Namakula agenze mu maaso n'okuba nti atendereza mukwano gwe nnyo amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo. Evelyn Namulondo atamanyi ono mukyalo ono muzanyi wa mizanyo alinga mu Ebonies, yagenda mu maaso n'okuba nti azannya emizanyo egy'enjawulo. Y'omu ku bannabyamizannyo oba like film stars oba actresses betulina mu ggwanga lyattu Uganda, era ng'ono omukyala mukwano gwa Rema nfanfe. Omukyala ono nga bwe nagambyeko nti yadeetingako Kenzo ebiseera biri, Kenzo n'amugulirayo akamotoka ka Spasio, ne bakola emboozi ez'ekikulu mpola mpola, bagenda mu maaso n'okuba nti banyumira, but at the end of the day Kenzo yasobola okuba nti adropping omukyala ono n'agenda akwana Rema Namakula. Rema Kenzo amukwana ng'agenda okuba nti akola ennyimba ewa Renix. Rema yali mukyala wa Renix Patan. Renix Patan yali akolera Bebe Cool ennyimba ebiseera ebyo, so nga Bebe Cool n'akwasa Renix okusobola okuba nti akuzaakuza Rema mu ngeri ya musicale, n'agira bw'ati Perfect eyali mu biseera ku Power Records, Perfect Ronnie Wani Kogata, Renix Patan, Perfect yagaba Rema Namakula okuba nti obaoliawo amugabira musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Kenzo Musuuza, era nga embeera yagenda maaso n'okuba nti ekyuka bwetyo strictly byagenda maaso n'okuba nti bikyuka, era nga Rema Namakula kwe kufuna Musuuza n'adropinga gundi. So Rema yakazaala, yazadde omwana bamuyita Aliya nga yakava Musuuza emyaka 2 sofa. Aliya ono mupya nnyo, ye mwana wa Dr. Musa Sebunya ne Rema asooka, ate nga omuwana ono Mboko Fire. Rema avuddeyo ne yeebaza Evelyn Namulondo okubeera mukwano gwe waddala. Avudde n'agamba nti talabangako mukwano gwa ddala, omuntu ali real. Omanyi nze njagala nnyo ebintu like reality real, ng'oli waddala, nti talabanga muntu waddala nga Evelyn Namulondo. Avuddeyo n'amutendereza nnyo n'amugamba nti omukyalo ono asobole okuba nti ambeerawo mu mbeera yonna, asobole okuba nti andabirira n'abaana bange n'emikwano gyange, asobole okuba nti abeerawo eva okusobola okuba nti akyusa obulamu bwange, era nga Evelyn Namulondo bambi Mukama akudizeewo byonna byakoze. Evelyn Namulondo ne Rema Namakula bamaze ebbanga ddene, era nga omukyalo ono abaddewo okumala ebbanga ddene, nti omukwano gwabwe tegubeerangako on and off, buli kaseera gubeera on. So olwekyo obanga olina kyaliwo nga omwagala season, nsuubira nti yaba si kyaliwo, beera ne kyaliwo ng'obagala bya ddala. Newankubadde ng'osobola okufuna misunderstandings, naye nga bantu abo obagala bya ddala. Saawa zino Rema Namakula yagenze mu maaso n'okuba nti apraising Evelyn Namulondo ng'amugamba nti oli waddala, webale kuba nti onabiramu. Rema yagamba nti nja kufuna omuyaaye bw'anaabanga muyaaye, nja kufuuka mukyala dokita bw'anaabanga mukyala dokita. So far Rema Namakula yagenda mu maaso n'okuba nti adropinga Edrisa Kenzo Musuuza n'amusuulawo, era nga Kenzo kati talina kyatugamba. Twafuna mukyala mukulu amanyikiddwa nga, twafuna omusajja omupya amanyikiddwa nga Dr. Musa Sebunya eyagenda mu maaso n'okuba nti addira Kenzo mu kifo. So njagamba nti bwenna abali ababadde bagamba nti Evelyn Namulondo ne Rema Namakula tebakwatagana, nja kugamba nti obadde olimba. Rema Namakula ne Evelyn Namulondo but tight buddies ever and ever. Kugambyeko nti Isma Ichuli, Jaja Ichuli Chamutabuseeko dda olw'ebigambo byagenda mu maaso n'okuba nti ayogera. Sofa ali mu ddwaliro agamba mulwadde, poliisi emunoonya olw'okwogera ebigambo ebitakwatagana ku mpewo, UCC emunoonya mubanize okuba nti obaoliawo taddamu kwapiyaringa ku radio ne TV yonna mu ggwanga lyattu Uganda, nga bagamba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti ayogera ebigambo eby'esimatu ku radios ne TV. So nkugamba gwe munnamawulire nga nze, munnamawulire ng'omuntu omulala, beera so careful ebigambo byogera ku mpewo. Olwaleero bw'ofuna omusindalo beera
tokuma mu bantu muliro, tosiga bukyayi, tolekawo mbeera ereetawo abantu abalala okuba nti oba oliawo bafuna, kubanga like Uganda ya all of us tulina okuba bannayuganda nga twesapotinga buli lwosiga obukyayi. Manya nti obukyayi obuyinza okudevelopingamu ebintu ebirala ebiyinza okuleeta neggwanga leffe oba oliawo okufuna akatyabagano okugenda mu katyaba. Kasonolo ekyo nje nabasaba buli emu akozesa akazindaalo nga nze kekozesa, genda mu maaso n'okuba nti weekuuma, yogera ebintu ebizimba eggwanga ne bannayuganda, lekerawo kuba nti osiga embeera y'obukyayi. Bampita Ntambi Jimso, Ndamanu Kiboya, Maksudi Junior, mwebale kuba nti mumpuliriza, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribinga, mwebale kuba nti eva mubeerawo ne mugamba nti okutambula ne Rich Boy Ntambi Jimso yatutusako amawulire agaffe Uganda. Big up on yourself. Mbagala nnyo baganda bange ne basista bange. One love. See you when you see me. Bye bye for now.